bajaganya ku lw'ensonga y'emmwanyi ezo milioni 5 bajaganya bagenda kuteekateeka okuleta etteeka erigenda okuleeta abantu okutuzeewo mu kooti mansho naye omuganda agamba gyotega amaggwa gyogasanga bakole ekintu kyonna kye baagala okukola naye kigenda kumala kubaddire lino eggwanga General Museveni nkulabula era nkubuulira nga munnayuganda nkakasa bulungi otulaba era otugoberera naawe ogenda keera ku makya nga sigwe pulezidenti wa Uganda kakati obukadde 10 buno omuntu yenna agenda okubukwata oba ababukutte kubanga essaawa zino Honorable Muwanga Kivumbi Deputy President wa Buganda list nagitunudde ababaka basayinize nti tebanafuna ssente naye bategeere omuntu gwe badiringa naye ono yennyini omuwagizi wa Museveni agambye nti akuweesa guno n'alabisa guno nenjagala nkubuuze sente ezo okusinziira ku bamu abamu baziwayalinze kyonna kyekiri ffe nga aba National Unity Platform ezimu ku bajeti zaffe ezitufudde ab'amaanyi mu kibiina kyaffe tuteeka ssente nnyo mu intelligence kubanga ebibiina by'obufuzi ekimu ku kibibeezayo kibiina ky'ebyobufuzi is strategic intelligence NUP team ya strategic intelligence eri very expensive era tugenda kufuna buli azikutteko ono muganda nge byayogedde tabinaako mutwe n'amagulu tugenda kufuna ekintu ekiri authentic ekituufu tukutegeere nti gundi ne gundi naye nga maliriza ebigambo byange abaka ba parliament line gwanga lyaffe ffenna ezo sente temuluza nti mugabana sente bagabana zaffe abasindika mobile money abagenda mu nnimiro abalunda enkoko abatambula n'olinya taxi n'ogula amafuta muki ku petrol station sente zezo zebakola ki zebagabana wazimba kisinzira muganda ezo no sente za bubbi bali mukubba gwanga lyaffe baba bubbi gwa omusala mulambulu kufumba ka parliament zalina okufuna bwe mafuna milioni zange 10 nga zirina okukola ki badensaba mukulu jume kibuza kidde anti onkunnyonyodde nte sente nambulu kufu entuva mpaka parliament zalina okufuna kazi no bafuna zaki obuzizza mukulu ono ne mukyala we namutunuulira simule kwegamba ananagidde bambuza bazikuwozigana neŋŋamba nti mukyala we naafuna naga ogenda okyabasibya mu bwami neŋŋamba nti ati onanagidde no bw'ozimuwa oba twane bazimuwa 10 era genda kireeta mukazo kakati awo naffe wetugenda okuterayo eddoboozi lyaffe fe abali mu nkulaakulana y'abantu gye baatuteeka okuyamba ku Museveni okulaakulanya abantu nti bano bawadde 13 naye naffe abali mu myoga twongere ssente bane sente 2 milioni zabiri watusuubiza tetuziraba PDM zijja 10 nga zijja buli sako ngerimu abantu bameka kisinzira sako mwendo gulimu ze sako yange erimu abantu 6 bafuna obukadde ameka kiri mu parliament tekaliisa nti buli mwaka sako ezo zafoomingibwawo zijja kufunangayo grant ya milioni 2 buli mwaka yes omuntu omu yafunye 13 naye ate nga mu bitundu byabwe era olaba nti ng'okugyeko ziri ensonga 3 zenkumenyedde titwafunamu ng'eggwanga naye ate bw'otunulira abaka ba parliament ti abantu bambi tebabafunyemu watuganye okumenya amannya naye tunulira abaka ba parliament naddala be baatulondera bana ab'obukofiira okubemu otokyo gaye nti ddala ono abantu bamufunyemu ki kati wali kati ng'owaffe wa Nansana municipality Wakayima ekitongole kyaffe kikese kya National Unity Platform tekyebase waliwo kimanyi nti tulina intelligence team number tekyebase ssaawa zonna anti kati wali omanyi tunaafuna ebyankuuga etya oluvannyuma lwaki oluvannyuma lwakumanya nga waliwo exhibition gye bayitanga parliamentary exhibition ku Twitter olutumanya okugjayo information eyo netugika parliament mu mbeera y'okwerongosa n'okusanitizinga ekifaananyi kyayo nevayo nekakasa ddala ebyo twakolaki naye era eyo yali ttiimu yaffe enoonyereza era singa tunakimanya nti omubaka gundi ne gundi yafunye ssente kubanga we ebito ebyatandika nebyatwakakao bijjukira bitingi nekubibwa ekamukya ettiimu yaffe nga yamaze dde okulekinga negawa waliwo ssente ezakoze ezafuluma kakati ekibiina bwe kinaavayo ne kifuna obujulizi obwenkukunala ku nsonga eyo abantu abanaaba tutte ssente ezo it will be incumbent upon them okubeera nsaleko eri abalunzi baabwe bakola ki naye ng'ekibiina kyo kyataddeko stand 1 tetukkiriziganya na mubaka kujjayo ssente ezo ekyokubiri bw'oba yazijjeeyo of good value and good norms essente z'omuntu wa bulijjo n'omuwi w'omusolo okuzizzaayo nadire
kirungi nnyo okwekomitinga n'okuwandiika n'okuteeka mu buwandiiko ku kiwandiiko ekyatadde awo ab'oludda oluvuganya kyamukisa mulungi nti ababaka n'abatali ba national unity platform basayinize ku kiwandiiko ekyo naye bw'olaba nti olwaleero ensimbi ezo bazeegabidde ababaka ba paalamenti emiliyoni 3 oli agenda ayite mu easter endala 10 kalulu era kati buli omu abamu beetegeka tebagenda kudda mu paalamenti abalala oli agamba nti kenfuna zino kangende nnwane nga nyina bwenkola ki bwennwanira so kinyawa okutegeeza bannayuganda nti ababaka ba paalamenti bano bo ku nsonga ezibakwatako ng'abantu tebanyiga bwe baba nga balina kibasika okuteeka mu nsawo zaabwe ekyo kiba kyabwe era tekijja kukola ki n'okusaasaanasaasaana kuno lwakuba ye ebya Museveni tolya n'ogenda bugenzi ye Museveni talinga bino byaffe bya bayibuli nti bw'ogabisa kkono ddyo tekola ki bw'akugabisa kkono eno ddyo nga ggulawo oluggi bategeere nti bakulu mwalidde ate zaavudde ludda etteeka lye baalabirawo ne balireeta ku ssaawa envanyuma ne balikuika bakuba enduulu naye nga ffena tumanyi nti bw'olaba ab'opozisoni nga baleekaana nnyo omanya tebannalya kyekibaleekaanya omukulu abawe era miliyoni 150 ga tteeka eryo lye baayise ery'emmwanyi 5 lya tteeka erijja erya kooti maaso miliyoni 3 baagabawadde nga bwe baabawa 2 mu Desemba ga Christmas kati baabawadde 3 ga Easter. Enefik Media. Neyanze bale mujja tusonyiwa ayiga bituuseewo abantu baffe ebo leero tufuna ono eddako mufuna ono oddako mufuna ono katusabe tujja bakwatako akafaananyi lumu nga twaha negguzira bamudde puroguramu kabaweereze mumanye embeera weebeera busagwa enjo agaye tubajukiza basajja mmwe ti next week etteeka lya kooti maaso likomawo asali medi boda lwaki nuku ne Bobi Wine mubafuula kontenti wa buli major issue lwaki muyita kooti maaso center mu primaries bamusinga 15 votes only evola bayajjanga independent samusinga kutuna bitano waliwo omwami amuyita Ngabo namusiwa fudisi agambye nti mwebali nnyo okuweereza waliwo mwebali banna aspect bannange moderator control the house anasajjo tugende njagala tukone ku nsonga wiiki ejja simanyi bwe bagulina abadise bana abadise omwana gilde NUPS abamita aliho lake awangudde Mbarara Vuje yangamba nti NUPS ensedde Mbarara kyekyo evidence nano mu Buganda wano waliwo abantu nga twa n'abalala we abanyampi Baganda bawa lwaki temudde ewammwe ne mutereezaayo ewammwe babalamya tereza muli mu Buganda ewali opposition mutya nayo omusajja yayimirira ku TV n'agamba nti waffe booyogerera ku opposition tebasobola yadde okuwa amazzi gwoliko gogamba biki byoyogera Secretary General w'ekibiina bw'atuukira okuyimirira ku TV erabibwa abantu n'agamba nti ewaffe wooyogerera ku opposition tebasobola kunywesa amazzi ng'oyogera abaana b'abantu abafudde wano mu Buganda obamanyi omuwendo okweta opposition biki byoyogera ng'ani abatta ani abatta mmwe bennyini gwe mukolera ani abatta Lubongo yalina amayinja 3 wa iso yawaayo report nti gundi opposition ebaddala ne bajja ne bamukima wakakuya obadde ki onoko tugambe tutandike program tugende mu program kiwane bibadde mpisaawo bibadde bituufu abantu babitegeera njaga twogere ku miliyoni 10 obutandikwa bulabye nendaba aba National Unity Platform njabo webali kyonkoze nendaba aba National Unity Platform nga bagamba nti ebimu ku video zebalabye mulimu ne abaali abaabwe wadde baali babagoba nina omu ndoza yabadde mugondera omugobera ku Facebook emuwa mutwe asonga mubaka omuwebuzi gamba yoyo naye yabaddeko ku 10 simanyi lwaki NUP
abantu bammwe kama ne mbate mwina clear evidence na mubateeka mu njaga ntaleke ku kadde ekikumi okusokera ddala national unity platform tenaba kuvaayo kubaako mubaka gwesonga mu ono yafunye sente kubanga abawagizi ddembe yaabwe but ekibiina official ogamba nti ekibiina kivuddeyo nekiteekako state kubanga waliwo obujulizi omanyi ffe tunoonyereza nnyo era kyova olaba leader of opposition aliwo essaawa zino honorable Mwanga Kivumbi yavuddeyo n'akola press conference eggulo era ababaka baffe bonna ne basabibwa okujja okuteeka omukono ku kiwandiiko ekiraga nti tebannaba kufuna ssente ate era neba naaba bakubidde okuzino nezo ssente tebajja kuzikola wemba nazifuna neteekako ku kiwandiiko kuli it is fine nfuna muzibu very soon kankubulire ekitongole kyaffe ekikese kya national unity platform tekyebase wadde okimanyi nti tulina intelligence team number teyebase essaawa zona andi kati gwali omanyi tunaafuna ebyankuuga etya oluvannyuma lwaki oluvannyuma lwakumanya nga waliwo exhibition gye bayitanga parliamentary exhibition ku Twitter olutumanya okugjayo information eyo netugika parliament mu mbeera y'okwerongosa n'okusanitizinga ekifaananyi kyayo nevayo nekakasa ddala ebyo twakolaki naye era eyo yali ttiimu yaffe enoonyereza era singa tunakimanya nti omubaka gundi ne gundi yafunye ssente kubanga we ebitwe byatandika nebyatwakakao bijjukira bitingi nekubibwa ekamunkya ettiimu yaffe nga yamaze dde okulekinga negawa waliwo ssente ezafegeki ezafuluma kakati ekibiina bwe kinaavayo nekifuna obujulizi obwegunala ku nsonga eyo abantu abanaabatuka ssente ezo it will be incumbent upon them okubeera nsaleko eri abalunzi baabwe bakolaki naye ngaekibiina kyo kyataddeko stand one tetukkiriziganya na mubaka kujjayo ssente ezo ekyokubiri bw'oba yazijjeeyo of good value and good norms essente z'omuntu wa bulijjo n'omuwi w'omusolo okuzizaayo thadire kirungi nnyo okwekomitinga n'okuwandiika n'okuteeka mu buwandiiko ku kiwandiiko ekyatadde awo aboludde oluvuganya kyamukisa mulungi nti ababaka n'abatali ba national unity platform basayinize ku kiwandiiko ekyo narabye honorable Amison Obuwa nga maliriza yabadde ababuuza where the evidence is yasedeze era yabadde agamba who alleges must prove so. Yes. It is fine. So no proof. I've told you we have our intelligence team on the ground. No, the million ekikumi ezo weeziri ezagaliddwa. Moderator ne miliyoni 4 zatandika bwezityo. Ne miliyoni 29 zatandika bwezityo. Wano kutogikwatako era information yatandika bwetyo ng'efuluma. Naye omanye nti mu byobufuzi wabeerawo amawulire agasookera mu bisenge by'omuntu. But it is upon national unity platform and other leaders, especially the parliamentary leaders, to ascertain one nti ekyo si kituufu ate naffe buvunaanyizibwa ffe katukakasa nti kituufu kyebula agambye ttiimu zaffe enkesi n'ennoonyereza ziri ku ground okunoonyereza obutuufu bw'ensonga eyo kuba njagala nkubuulire amazima galinga mpisa onkubuulira era bwe gamala n'ogatuulira bwoti gakufumita muwanguzi miliyoni 10 zino bagabazaaki si 10 waga 13 ate kuozimanyi nnyo era njagala okutegeeza nti emiliyoni 13 nze kyannaku nti ababaka ba palamenti nga bulijjo ensonga y'okulumirirwa abantu si nsonga esooka ku mwanjo gye bali bino byogera ng'oliwa NRM. Yes. Ekikolwa ekyokwegabira akasente ako mu kaseera kano ke tulimu kikwasa ennaku nti abantu olwaleero ebyenfuna by'eggwanga bitagala. So bwe tulaba nga abantu beegabira miliyoni 10 n'omusobyo kubanga bagenda mu bululu kikwasa ennaku mabega awo buli omu abadde alina engeri gyakisabika actually tetunaba kufuna information evaayo obutereevu ensimbi zino zaali zaaki era zaavaawa naye nga kyemanyi kiri kimu nga bwomanyi mu ssemateeka wa Uganda nti omubaka wa palamenti bebeesalirawo ensako tunaafuna yinkana ki yes kati ekyo kyewuunyisa nti ekimu ku buwaayiro bwandibadde bwatereezebwa edda bwabaka wa palamenti naddala bannaffe abalowooza nti balumirira eggwanga ekyo kye bandibadde basooka okutebolinga nti wandibadde nga palamenti nga ebitongole bya gavumenti ebirala nga nabyo birina ensimbi ezaki ezessalira naye olwokubanga bo enkola yaabwe ey'okwegabira
ne wanira beegabidde milioni 130 ate nga of course olwokuba bagenda mu kalulu kizibu nnyo gaganira muganda wange kwezera ensimbi obukadde 10 ekisooka kizibu nnyo okufunayo omubaka wa palamenti azigana naddala mu kaseera ketukola ki ketugendamu asatu gano go batugambye embuga ga Easter bagende ababaka bayite mu Easter nga bakola ki obukadde asatu bagenda n'ekibi nnyo ng'abantu bali mu kustrugglinga n'obulamu olwaliwo tunuulira Apache Model mu bitundu nga Kampala Wakiso ne Mukono nti okusinza ku population y'abantu abali mu bitundu bino nene nga senga weesanga nga kasente ke bayonoonera kuba naate nga bafuna omusaala musava n'ebirala nga bakongera mu Parish Model okulaakulanya abantu oba oliawo kyandibadde kyankizo oba sina kindi okuzongera ssente ezo mu malwaliro naye bw'olaba nti olwaleero ensimbi ezo bazeegabidde ababaka ba palamenti emiliyoni 3 oli agenda ayite mu Easter endala 10 kalulu era kati buli omu abamu beetegeka tebagenda kudda mu palamenti abalala oli agamba nti kenfuna zino kangende nnwane nga nyina bwenkola ki bwennwanira so kinyawo okutegeeza bannayuganda nti ababaka ba palamenti bano bo ku nsonga ezibakwatako ng'abantu tebanyega bwe babanga balina kibasika okuteeka mu nsawo zaabwe ekyo kiba kyabwe era tekijja kukola ki n'okusaasaanasaasaana kuno lwakuba ye ebya Museveni tolya n'ogenda bugenzi ye Museveni talinga bino byaffe bya bayibuli nti bw'ogabisa kkono ddyo tekola ki bw'akugabisa kkono eno ddyo nga ggulawo oluggi bategeere nti bakulu mwalidde ate zaavudde ludda bazinonye wa mukulu ez'opposition bazifunidde wano nakasiri kazooba lisiti njiinawo noba tunatuvudde wano njajju sijikuwa kale badde nenda jikuwa njiinawo omu ku bakulembedde zinona yabadde weewange nakasiri lutamaguzi nkugambye info mbiina wano obwega nja bikuweza ku WhatsApp wangisewo ono mukulu muvuddeko sagala sagala tumanyimanyi tugaleke kyokka nasse kwogera kiri ekyeyadaga amatomu mubaka w'ebusiro kibamulabinga ati tulina kifaananyi kirikiriya so nali wano be mbaseerabidde ku bbago ly'etteeka ly'emmwanyi naye nkugamba nti ekizibu kye twafuna kwe kufuna abakimbuyege nga be bakulembera opposition etteeka lye baalabirawo ne balireeta ku ssaawa envannyuma ne bali kulika bakuba enduulu naye nga ffena tumanyi nti bw'olaba ab'opposition nga baleekaana nnyo omanya tebannalya kyekibaleekaanya omukulu abawe era miliyoni 150 ga tteeka eryo lye baayisa ery'emmwanyi 5 lya tteeka erijja erya court martial miliyoni 3 bagabawadde nga be babawa 2 mu Desemba ga Christmas kati babawadde 3 ga Easter so court martial era kyamazima chansi zirinka 95 okuyisa etteeka eryo kubanga bano abakulu bali mu palamenti kwenoonyeza kasente naddala okusingira ddala ab'opposition abali mu palamenti naddala Kimbuyege be twalonda omulundi guno ng'oli emyaka ena tayimiranga kweyadde ku fulo ya palamenti kunyega yeerindira kusayininga ssente nze omuntu w'opposition anaayagamba nti tannafuna zino ssente njagala aleete vouchers ngazzaayo ssente zino ate aleese vouchers ng'azizzaayo aba akulimba kuba bakimanyi nti ababaka ba NRM tebagenda kujja kubalumiriza nti opposition leader of opposition Ssenyonyi yazifunye ogwokimanyi nti naanaana abo bennyini abasinga okuvuma twaka kagabo bazifuna gwokimanyi nti waliwo n'ezaabayisa Bobi Wine sente yazaayo mu 2018 bonna baazirya teyabawa kaadi nga bamaze ozigula kaadi bino byabukusiruwaza abantu abali eyo abatakola kunoonyereza kwa ddala olw'okuba omukulu aze n'abaga ababaka bamu ab'opposition bagamba nti ate sente zijja kuyamba abantu baliko kati kankubuulireko omubaka yali ow'amazima yali Ibrahim Ssemujju Ng'amba yagamba nti ne boozizaayo
tezikyayinza kubaako kyezikola ezange nazifunye naye sijja zizaayo lutamaguzi naganze sizaayo ki okay kakati abo nno baatuyamba okutugamba amazima ne batasiriwaza bantu mugikwateko togikwatako namboze y'omu ku baalya ssente n'aleekaana nnyo ye muyo esenga n'otambula ku bimeeza beti namboze bakireke omubaka ntekanze ka mu kamera beti namboze bakireke ku ssente za gikwateko togikwatako yazifuna ye yasinga okutambula ku pane nnyingi ne mulale ze twakuba ng'agamba ssente nkyamu kooti y'embaale n'emukakasaako nti tagwanye yadde okuyimirira wantu wonna okuwa obujulizi olw'okubanga mulimba nga jjenje nga jjembe kati ababaka ba paalamenti be bamu Muwanga Kivumbi tannaweza yadde emyezi 3 ng'alidde ssente mu gavumenti ezaki Muwanga Kivumbi munetera yo kuno ku pano nze muge walidde ssente lezi mulinda ku pano sirika obwedde oyogera nsirisi Muwanga Kivumbi yalidde ssente sirika njogere byenjogera abantu benjogerako mbamanyi Muwanga Kivumbi gwenjogerako ye deputy president wa NUP ye mubaka we Butambala naye BFDC nawo opposition neto bogera katuyega semuju wa kibiina gwenjogeddeko mwogeddeko ng'akyali wa FDC nga ne bino tebinaba kujja betujja wano tuba tetuzze kunoonya bukaadi fe abamu tuba tuzze kugatta tafaali ku nyaffe Uganda abalimba nti yafunye ssente kyalipootingibwa whistleblower yakoze bulungi Jowero Bisekezi Ssennyonyi Yoweri ngeyabawadde ssente ye Yoweri kitegeeza Yoweri ye president Yoweri ye leader of opposition ajje ne vouchers ngalaga ssente yazizizaayo Yoweri baba tanazaayo ssente naye yalidde nze omubaka yenna wa parliament agante yalidde ssente njagala omuletera naye wano ku pano kati kankubulireko abatazifuni ssente z'omubaka wa parliament bazifuna mu ngeri bbiri naye nzikiriza nkamalira ssente z'omubaka wa parliament kyedda ku buli 100 ziwayalingibwa bazikima okusinzira bye baba basazeewo okuzifunira abamu ku bo bazifunidde waggulu wa Nakasero primary Nakasero primary ekizimbe ekyo kyemumanyi obulungi ekikulembeddwa aba ISO we babeera oba ofisi ya president awo kakati bebajja wano nga basama nnyo era ssente bazibawadde kuba bagenda mu kalulu beerwanire bayise etteeka ly'omukulu naye kamaleyo ne kana mama ababazi yayise etteeka nzikiriza kamaleyo kano amama ababazi yayise etteeka ly'enkuŋŋaana mpulira sebe lyafundikira limukutte ne bano lijja bakwata Fiki neyanzizza n'abatugobera mwe bali kubanga mu following Fiki Media omuyimbi Paulo Kafeero yagamba akatazimbe mwana wange emmulika zebagajja bukiika ntunulira muganda wange Twaha ng'emmuli azebagajja bukiika sinonya bukaadi bwammwe yensonga lwaki ekyo kyagulanye ssente zeyazzaayo nanti aleke kunteeka nga bulinya ateese bibye zesaayogeddeko kuoyo nadde mumanyi tewaali ateese ebibye Fiki omuntu agenda okurespondinga oba okuddamu kyo asinzirako ebyo byoba okoze eki byobeera oyogedde lwaki njogedde bwe ntyo Fiki tuli ku programu eno abantu batugoberera abantu bayagala programu eno abava mu ggwanga lyonna ne wabweru w'eggwanga naye bwe tukeera ku makya kati ajuzi nali ku TV nali ku NTV nentunulira omwana bamulaga nga yali weside zo Mubende omwana nga atambula kilomita zindoza na munya ogenda ku somero gyagenda okusomera naye bwe tubadde twogera ku ssente zino emiliyoni 103 ezagabanyiziddwa ababaka ba parliament ng'eyaziba wadde ye General Museveni kyovula nze nnyimya nnyo ne nkugamba nti obuzibu bw'eggwanga lyaffe lino abasinga tebajja kubutegeera ye General Museveni nkulaga ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Fiki tutambula mu ggwanga lino n'otuuka ku ssomero nga likwewuunyisa abaana nga basomera mu miti abaana nga bakola ki mu malwaliro temuliyo madagala nga ssente bali mu kuzeegabanya mu kifaananyi kifaanagana bwe kityo nga ani yazibawadde tebeegabanyiza bokka ssente ziri strategically baagala bajaganya ku lw'ensonga y'emmwanyi ezo miliyoni 5 bajaganya bagenda kuteekateeka okuleeta etteeka erigenda okuleeta abantu okutuzeewo mu kooti mansho naye omuganda agamba gyotega amaggwa gyogasanga bakole ekintu kyonna kye baagala okukola
naye kigenda kumala kubaddire line eggwanga General Museveni nkulabula era nkubulira nga Munnayuganda nkakasa bulungi otulaba era otugoberera naawe ogenda keera ku makya nga sigwe president wa Uganda kakati obukadde 10 buno omuntu yenna agenda okubukwata oba ababukutte kubanga essaawa zino Honorable Muwanga Kivumbi Deputy President wa Buganda list nagitunudde ababaka basayinize nti banafuna sente 37 naye bategeere omuntu gwe badiringa naye ono yennyini omuwagizi wa Museveni agambye nti akuweesa guno n'alabisa guno nenjagala nkubuuze sente ezo okusinziira ku bamu abamu baziwayalinze kyonna kyekiri ffe ng'aba National Unity Platform ezimu ku bajeti zaffe ezitufudde ab'amaanyi mu kibiina kyaffe tuteeka sente nnyo mu intelligence kubanga ebibiina by'obufuzi ekimu ku kibibeezaayo kibiina ky'ebyobufuzi is strategic intelligence NUP team ya strategic intelligence eri very expensive era tugenda kufuna buli azikutteko ono muganda nge byayogedde tabinaako mutuna amagu tugenda kufuna ekintu ekiri authentic ekituufu tukutegeere nti gundi ne gundi naye nga maliriza ebigambo byange abaka ba parliament line eggwanga lyaffe ffenna ezo sente temuluza nti mugabana sente bagabana zaffe abasindika mobile money abagenda mu nnimiro abalunda enkoko abatambula n'olinnya taxi n'ogula amafuta muki ku petrol station sente zezo zebakola ki zebagabana Wazimba kisinzira muganda ezo no sente za bubbi bali mukubba gwanga lyaffe baba bubbi gwa omusala mulambulu kufumba ka parliament zalina okufuna bwe mafuna milioni zange 10 nga zirina okukola ki badde nsaba mukulu jume ekibuuza kidde anti onkunnyonnyodde nti sente nambulu kufu entuva mpaka parliament zalina okufuna kazi no bafuna zaki oli mubaka wa parliament nze siri mubaka wa parliament abadde ategeeza nti azitwala nedda atatwaha aleka kubeera kimbuyege bwotyo beera wa mazima kati twaha bannayuganda bategeera obadde oddamu nti nkugamba nti fiki ansa agikuwadde abatugobera ffenna parliament eyina omubaka wa parliament sente zalina okufuna mpunzika omubaka wa parliament mu ssemateeka wa Uganda ayina sente zalina okukola ki zalina okufuna zino bali mu ddiiru mukulu jume ekibuuza kiddemu akuwadde ansa entuufu obuuzizza mukulu ono ne mukyala we n'amutunuulira kimule kwegamba ananagidde bambuuza bazikuwozigana neŋŋamba nti mukyala wo n'akutuna naga ogenda okyabasibya mu bwana nandi neŋŋamba ntya ati onanagidde no kakati nga nzira ku mulamwa ssebo palamenti eno palamenti oza ya 11 enzibi 11 palamenti ffe ng'aba NRM erina ebintu bye yatuyamba nga betutunulidde opposition aba tutunulira bonna abagirimu twasooka palamenti eno yayisa sente za PDM sente president zasindika ku miruka era zikyusizza obulamu bw'abannayuganda gye zisobodde okutuuka palamenti eno negoba ebisiyaga era essaawa zino kabeera ono onaleba okunkoonako nga neekoonyako mitu gyalavu kuba musango palamenti eyo yaliisa kuteeka eryemmwanyi okugatta ebitongole so kaakati tusiima ensonga ezo nga 3 zenkumenyedde palamenti eno yazikolako ekyamazima teri agenda kugaana sente bw'otunulira lisiti owa Buganda Caucus gyali mu kutambuza abasinga bonna bagamba nti bagenda kudda bonna opposition abasinga tebagenda kudda so bwe bafuna omukisa taamu egenda eno omusajja n'abasiima nti banne mubadde mu palamenti mutambuza eggwanga naye kambawe kino 10 mulye ati kaakati Museveni kye yakola kye yasooka otuyamba kwe kuteekawo enkomera sente za Uganda tezikyafuluma nnyo okugenda kukola investment wabweru w'amawanga so ono bozimuwa oba twane bazimuwa 10 era agenda kireeta mukazo kati 10 ekyo kireeta mu suppose ezenjawulo kakati awo ati kati awo naffe wetugenda okuterayo eddoboozi lyaffe fe abali mu nkulaakulana y'abantu gye baatuteeka okuyamba ku Museveni okulaakulanya abantu nti bano bawadde 13 naye naffe abali mu myoga twongere sente bane sente 2 milioni 2 ziwatusuubiza tetuziraba PDM zijja 10 nga zijja buli sako sako ngerimu abantu bameka kisinzira sako mwendo ogulimu ze sako yange erimu abantu 6 abantu 6 bafuna obukadde ameka
kiri mu parliament tekaliisa nti buli mwaka sakeze zafoomingibwawo zijja kufunangayo grant ya myonzi 22 buli mwaka. Yes, omuntu omu yafunye 13 naye ate nga mu bitundu byabwe era olaba nti ng'okugyeko ziri ensonga esatu zenkumenyedde titwafunamu ng'eggwanga. Naye ate bw'otunulira abaka ba parliament ti abantu bambi tebabafunyeemu watuganye okumenya amanya. Naye tunulira abaka ba parliament naddala be baatulondera n'ab'obukofiira okubemu tochoga nti ddala ono abantu bamufunyeemu ki kati wali kati ng'owaffe wa Nansana municipality Wakayima kati Wakayima ekyamazima guno omuluka gwe tulimu wano gwakazo ndagaayo yateekayo obutebe bumeka tewali lobbying yonna gy'ataddeyo. Bano bamadde Dr. Mazongo tuwano kibula tukomyawo Mama Amelia. So bangi nnyo esalera Museveni waliwo yayogedde wano nti teriiyo opposition ayagala Museveni agende kubanga kati olaba tebana kibakoze tebagenda kudda mu parliament naye abasiibudde ne myonzi 13 oyinza okugamba Museveni agende nga bakusiibudde togenda kudda mu parliament naye bakuteereddeko 13 okyuya ssebo oyinza okugamba Museveni agende Juma era ali mu budde bwange njakubuuza muganda wange emiliyoni 13 zebawadde yatunze enteeze oba yakutte ku ssente za ggwanga obuuzaani sinze nazibawadde kuba sinze nazibawadde nange ndi mukulaajana lwange nti bano abasiibudde emiliyoni 13 naye naffe abali eno mu myoga atwongere atujjukire kano akaseera ketukola ki ketulimu. So mpunzika teriyo mubaka wa parliament agenda kugana sente oba wenyalemu oba opposition bagenda zijjayo. Ate akaseera kano ketulimu tubalindiridde naffe ku ground twateekateeka bibiina byaffe tukoze project twetaaga abo ababaka wa parliament abatutte 13 naffe bajje batutereko mu bibiina byaffe tubatikkule. Esebo yakusomesa eggwanga oba okutegeeza eggwanga nti oba owaayo omusolo gwowaayo togiwa wanopo oba opposition ogiwa ono owa yero era owa yero yakwata sente zo n'azitematema okulaba nti akuwa obuweereza. So therefore oli wavaayo n'agamba nti ababaka ba nopo tewali kye bakoze si kituufu. Alina okubakolera yono owa yero wa Museveni gavumenti mateeka we batwe kirina okubeera ng'omuntu kuba mutima gw'omuntu nawe tugenda mu mateeka mu constitution ono yalina okukola ki yalina obiteeka mu nkola ng'ayita mu prime minister's office ne executive walekere okuwuddisa abantu. Ekisookera ddala President Museveni yagenda mu nsiko ebintu ebimu ebyamutwala yagamba nti corruption ekoze ki esusse era mu 10-point programs yaleeta corruption yali number 1 newe twogerera sawa zino labika kibalemye because ye kenyini naye twamulabako olumu nga yekalakasa ne batambula tibekalakasa olwaki olwa corruption ate teri yamukuba. Okay, so kitegeeza tulina okwebuuza ani agaba enguzi. Museveni muntu kikaaki ku myaka gye alimba abantu wano otambula wekalakasa naye nja tukulaba olina bwowaki enguzi. Era bano bankoze bubi nnyo nti kati kyeno bagifudde oba emboozi y'okumuzigo tebali mu kukwata ku ggumba. Tulina okwebuuza ani ali mu kugaba bukadde 10 zino no ani ali mu kugaba sente zino emboozi y'omuzigo. Kati bano bebali mu kwogera tebikwatagana. Tulina okubuuza oba ng'oli patriotic enough ng'oyaganye eggwanga olina okwebuuza ani awa sente zino ababaka ani bazijjawo ani ali muzigaba. Wabanga waliwo azigaba wedde mwatugamba dda si mulungi bakimenyawo obalabyeko nga bakimenyawo oba bamukoddeminga olwanyisa azireeta si kyekyo bonna azireeta azikwata ne babuloka bonna eri enoonya obukulembeze kulwanisa kiri kyekyo kati oliye temusobola ate mugamba nti mubi wende mwatugamba dde ekyo kyakola kati mmwe mulwane ekyo mukoleki kati lwaki bwaziba amuzikwanya walabeko wenitw azikutte walabeko vidiyo evidence era nga ffe abavuddeyo kimenyawo abaka 37 bakateekako omukono. Yes, mwaba 37 mulimu n'abeebiina abalala nalabye FDC nalabye PPF nalabye mu UPC NUP ena 57 bajja abamu bali mu constituencies. Leero Friday
abamu bali mu constituencies ne by Monday ojja kulaba era atataddeko era ne settlement yaffe eri clear. Yes, ataddeko omukono okakasa otya nti yazire bati yazire abamu abajja kuvaayo batulage ne evidence. Yes, as simple as that, as simple as that. So therefore they can't get a mass sagala interruption. So therefore nati kati nawo nyingirira obudde bwange. So therefore soka tutule ne parliament eno because enjogere eggwanga soka tutule ne parliament ne leadership ya parliament Anita Mongo soko mutunde olaba nga ali fit okulembera parliament yaffe for the goodness of the country. Nedda Anita Mongo yenyi tamanyi na buyinza bwe twamulaba nga ali ne mwami Museveni nga mufukamidde ngalinga kitaawe ate nga balina equal right mu mateeka abali ku level yemu ne Museveni twamulaba ewuwe mu kyalo yali atulaga kati mubapye nnyo nazimba ennyumba. It's unconstitutional. Kitegezo giving the in rolo yo because why no ku checking executive Museveni bichi byakola ne wogenda wa Museveni no mufukamira. Kitegeza gwe obo waddeyo parliament yonna okitegera sente z'executive zingira batya parliament nga gwagikulira nga gwa Anita Mongo don't kangende mumpado budde butono. So therefore Anita Mongo no kakati muganda nga ayogedde ku Anita Mongo okufukamirira president n'ayogera naga nti obuyinza babuyinkanya sijja kukiwakanya nnyo newankubadde nga neetaaga okikola research naye bwe tuyingira mu politics tekijjaawo buwangu ekiba tekijjaawo buwangu wano mu Buganda kyampisa omuntu akusinga obukulu okumuwa ekitiibwa ng'akamu kubunira akala obulaga ekitiibwa ky'owo omuntu oyo kukakkanako oba kwekuuta ku maki mavivi webalire ddala ekyo nyakijjawo lwaki sagala nnyo okulimba ggwanga badde mbaleetera ng'alina mutabani wa Museveni yasimbisa ababaka ba NRM bonna bajje babuze first son n'abopposition boogere ne bajja nga bafukamidde webali naye webali kulaale webali sebo moderator webali kulaale Anita Mongo yennyini yayimira n'agamba fe tukyali ku the name of nanti bakatuli tukyali ku the name of the father bwe tutuuka ku the name of the son tujja kola ki kitegeeza ya giving in to the executive katono byagamba batubuzabuza zeyo nvuddeyo nenjagala tusoka tutunula eno wa NRM wa NRM byo bali in charge of omusolo gwammwe sente ze musasula abantu. So therefore nakatuletinze sente zino ze bawadde bukadde 10 it amounts to 550 billion 550 billion nenga wano 55 bali 5 ababaka bali 500 yes nti buli mubaka wafuna those are 55 billions ne wanejuzi twalabanga amataba gayingira business z'abantu abantu ne bafiira ebyabwe ne ministry ya disaster and preparedness ebigwe bitalaze ne tulaga nti yo teina na sente tebalina sente tebasobola kujjukira abantu nenga ffe sente zo ze bali mukozesa sente zino zaffe ekinetera okuwulira bubi nnyo sente zo ze bali mukubba tebaziina bazewola bwewozi bwe tutuka mu kuzisasulya tebajja kubeerawo fe abagenda okubonaabona njakumalizayo bati kama kankonkuludinge njakusaba abalonzi mwenna woba ng'olina omubaka wa NRM bonna bafunye bukadde 10 mubalumbe waabwe babawe sente zammwe bagabanyire babaweko shares zammwe mwenna mubeetoolole mubalumbe waabwe bavuddeyo ne bagamba tebakoze ki era be bakube n'omulanga okujjako abeFDC nowanupu abamu ali mugende mu mubanje nowanupu olaba tugoba nyanzi olaba tugoba enyanzi tumutanda ku suspension olaba tugoba nyanzi kati ze kankuli n'abeNUP abazikutte bonna tugenda bagoba bonna tugenda bagoba olaba ne mutabani wanyanzi twabu makadi munu pute mujizanyisa bino si bya simanya bya DP broko simanya ebintu byakyukamu eno rule of law constitutionalism je twagala
ate twagireeta benyale neyanziza naye nze ngenda sooka kubuuza amine kukola statement njeyanzika mu Bible mbu atakikolangako yabaamukuba ejjinja emyaka eyo gye babaddeyo ng'ogyeko kino 130 kuba buli mwaka wabaddeyo akasiibo ani abadde akaleeta abadde akaleka waliwo n'akajja ku Christmas fere buli lunaku olukulu tewali yakoogera nako ekyokubiri oyo kye bayita ono akiyise voucher naye nze nja giyita pesiriivu kiso kyekigamba kyekimu nti nze nja giyita naye nti bwe ziba sente nga za drop in ku akawunti finance controller aliyo owa parliament bwe ziba nga zivudde ku parliament zibadde za bbaaka so kati sente zino bonna bazifunye abo baka bonna bafunye milioni zaabwe 10 plus 3 tamufune yakule sente zibadde so kati mbadde ngamba nti financial controller sente we ziba ziwudde abeera atya ti bwe ziba nga za banka zonna zidropingako gaba baka bonna baba bazifunye bwe ziba nga zaki era ku kya banka awo kye bayita pay slip nti omuntu singa zijja ku akawunti yo osobola ogenda ku banka n'ofuna yalibaddeyo gyayise voucher zenye pesiri osobola ogijjuzako oba gati zivuddeyo wa kanso okuzira osobola okuteekako akawunti ya kanso okuzira n'okawa manager bwakukubirako sitampu tizigenda kuddayo awo osobola okukaleeta n'ogamba neze nazizizaayo otegedde ekya banka kati tuva ku kya banka ntogenda ku kya teekaawe ekya teekaawe weesoose okukugamba mbw atakikolangako yaba amukuba ejjinja okumanya ebintu bino birimu ekintu ekyewuunyisa Mathias Mpuga ne group emu balinayo ba spearheading miliyoni 4 tugenda okumaliza fa omuntu ajja mu nenjogera egamba mbuzunga nga kagaba azunga 8 tobulijjukira twahono kagabo nti balina propaganda style gye baleeta nti eyalidde sente azize naye yali ogu ani mali yambi omusajja n'ateesa temunnumba nga yate twahakagawo ne bamukolaki ne bamweyambula yekka najja nga atagalaniza ku leader of opposition isiseeyo yazijjawa oba kateke kakati ne wajja agamba mbu musizeeyo muwandiike ne mu kitabo nze weŋŋambira gweri ejjogola ayinza okujjamu azeeyo 10 amuwa kakadde ejjoga si mu bubi these are political words just tuli alabanga gwa mujoga nga mulimu ebyembero bani ajogeddeko ng'alaba addayo mu kalulu alina posibilite y'obutadda ojuwa kitabo kyali kya Tinkasimbire who had a book sometime back ne tukola program negamba ekyo ekitabo kigenda mudibako you remember ojjukira what was the result of the kitabo so kati Mr. Mukulu n'ekitabo kye alinde ababa wandiikemu naye nze kyembadde nsaba bwe siba nga zatteekaawe nga zatteekaawe taata w'abaana tebawandiika baleete ssente tukuŋŋanye entuumu ya ssente tukulemberwe ettiimu egize ku paalamenti oba gye yagijje naye bwe munaalimbamu omuntu ajje ne ssente mwatukola ebya twaha kagabo tebyagenda kuzunga nga kagabo 8 mugenda zunza abantu n'10 kitegeeza kyekirifiki kyobadde nga kati oli agenda tteekakuwa omukono hazinga emikono teri agenda kujja anani okujjako kagabo eyeeyabya ani ow'omudo wa Museveni yavayo naga n'oyo lisiti yino nono twabawadde oba kategedde kwana gali tibo basirika busiri solo ngazi gwe bakusasudde ssente eziyisaawo ekyabwe baba bawadde 10 kino bakutte 10 okujjako ng'oli azireese yabadde handi teekaawe n'agikomyawo owa banka ebeera siripu naye agamba nti ngenda kujja mpandiike mu kitabo obu buyaza balala nga siffe neyanziza half a minute aba NRM abakutte